gujone wakati omanyi ate omanyi kyekisinga okunuma. Kibuuzo kyetaaga ansa mwana ki? Omwana tofa nayo oba avudde atya mu kkomera oba ki? Oyo musajja todda muyita mwana. Oyo mwana? He's a man. Omukasi atandika okutekinga decisions z'ekisajja. It is unfair okumuyita omwana. I understand kye tumuzaala. Nawe olaba maama wa kyakuyita omwana wange. Yes, asobola okukimpita singa nsigala nga ndi mu boundaries z'obwana. Nera bwempagguuka ampita mwana kubanga bwentuuka waali nenzikakkana. Nze mama kyafukamira ne mmubuuzaako. Sitakinyumya naye tubeera ffenna tubeera wansi. Kakati kimuwa ebbeetu okumpita omwana. Ne kakati omwami ono gw'oyogerako. Omwana wange tomuyita mwami. Oyo ow'ekitiibwa oyo. Kino kyaliko ddembe lye. Teri kintu kibi nga kudda mu maka ga musajja ng'alina by'ategese ate guno otandika okubisalirawo kati omwami oyo alina enteekateeka ze. Bamukusaaga. Ennaku kati bbiri namba omwana wange tetunnagenda mulabako simanyi kyaliko taata. Simanyi obulamu butambula butya. Mwami Ndugwa ali bulungi. Tasobola kuba mwami Ndugwa nzi kusinziira ku mugenda enteekateeka ze. Yakimanya nti bajja mu. Ne baloyo banakuwulira nga omudiscribing eba tebajja lowooza siggwa muzaala. Banansanga wange ndi mu mwanyi. Kwaze nali ne mwami Ndugwa nga bateekateeka okutambula. Ne mugamba Mutabani. Ebintu ebyo no twandibikoze ki? Tewandibyetabyemu. Kubanga okusinziira omwami yali gyalabuddemu olwo omwogezi wa poliisi amaze okukola ki? Okwogera. Ne mugamba tewandigenze. Nangamba muzeeyi mwe tebumanyi. Guno omulembe tusigwa mmwe. Guno omulembe gwaffe kwetandikirawo. Ensi weba temuyina kye mwagala kugamba musirikire ddala. Era ne nkwata amawulire gange nali ndina kukumuko gwa ssenga. Ne ngattamu essimu yange ne ngenda mu kisenge. Kati era mbandi awo nga bankuyanga baŋŋamba nti mwami Ndugwa yagenze. Kakati nze munange nzenzire ku ddembe ly'omwami omusajja omukulu ndiyingiremu ngani. Asigala mwana we tewakyali kyakkola okumukwata ye bamaze okumukwata. Nze mbadde nsaba okola ekintu kimu. Kyokka kyogenda okunkolera. Nzigira omwana wange mu kkomera. Naye omutima gunnuma. Omutima gwa maama gunnuma. Ekyenda ngenda okuyanga enjoka enkutuka. Amabere nga gansaanuuka. Kanzijanjabe mutima. Kanzijanjabe mutima. Omwana si mwana omwami oyo tumuleke. Kubanga ekyamazima guno omulundi bagwa 15 gubakwatira mu kino twogedde. Naye era tannakola bintu mbuno muwulire muno yabbye. Takola bintu biri biswaza. Omwana waffe ye sibamukwata nga abavubuka abalala naye tolimuwulira nti oba ye takola biri bisimaya oba bamukutte na mwana w'abandi asoma. Simamu bonna babakutte. Waki wafeeka yenyigirako mu ebyo? Ku baana 50 be bakutte. Owo yekka yali wali luli nga tuli n'emmeeya. Ne bali balina bazadde baabwe. N'emmeeya wali nga abavubuka bali mu kwolesa emirimu gye bali mu kukola owange saamulabyemu. Ne ngenda wa n'emmengo ow'ekitiibwa Katikkiro omanyi nze. Emirimu gyabula golowooza lwaki yeekalakaasa. Omanyi ndi ku lukiiko lw'abakamishona b'ebyenjigiriza nenda abavubuka abakola emirimu egy'enjawulo era owange saamulaba. Waki owange nze mulabira mu layini y'aba idol? Waki owange nze gwendabira mu bebakutte? Ndi mulabako ddi mu birala. Singa omwana oyo nga bwe yamala okusoma yasoma bulungi nnyo n'atikkirwa. Myaka egyo atudde wano. Era singa yali afunye omulimu. Nze ate olumu njagala muwulirize singa yali afunye omulimu singa ali biza ku mirimu. Era abaali biza ku mirimu gyabwe. Namugamba luli owekitiibwa Katikkiro yatukubiza ne tulima emmwanyi. Bwe tumala okulima emmwanyi nze ne mugamba genda mu kyalo ogira okuumira emmwanyi. Omanyi otegeera bulungi ensawo eggwa gy'obala. Omanyi sente zengenda otunda mu mmwanyi. Okwata omwana wange omusindike mu kambuuze omulimu gwagenda okukola ayagala ki? Byeyasoma. Byeyasoma ayagala bijjamu ki? Sente. Mu mmwanyi tugenda kuggyayo ki? Lwaki omuziyi wali mu mmwanyi tugenda kuggyayo ki? Nedda from day one wali badde omukwata n'omutwala n'alikwata enkumbi naye wamutwala ku ssomero. Sigambye nti agenda alime nali njagala agende nga supervisor ku store yange. Store erimu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente. Nteeka kati saa zino nze nina okudduka mu kyalo neewuube ndaba abakozi bate babbye emmwanyi. Amufosta okuteekawo kamera buli ssaawa mbeera ku ssimu yange. Annyambirawo okuleka okukwata ssente zange oziteekamu. Bannange omwami oyo mbadde nteesa. Si mwami. Nga bwe yeteekateekayo ow'ekitiibwa oyo mbadde nsaba abeereyo.
kuba nange nkoyo okuyingira mu bulamu bwe bwayagala. Kati ani agenda omukujjirayo? Ajja kwejjayo. Abaana bagezi, omulembe guno mugezi, mwagabi gwe gwabajjanzi mugezi, tasobola kulemererwa. Tumuleke. Mwabali ebweru tufa balina obbayamba. Kati golooza baloya bo bagenda beekuŋŋaanyi bagende bamujjenga. Bayagambye ko ayagala looya. Ate kati alina obwogerero. Simanyi n'omwana ngo bayalidde, simanyi kitato oba tebaakikubye. Yakuwa ku nteekateeka ze. Teyazimpa ne sina kati kyakkola. Ye wange. Nze nnyina nze amuzaala ava ku kyenda kyange ate agenda okgenda mu ndabi. Nange nali nnamu ekirowoozo nti nze muzaala. Ne paka we yafuuka omwami omukulu. Nze singira mu maka ga muntu. Naye gwe tekikuluma okubanga omwana we yamala osoma nga talina mulimu. Kinnuma naye nange kinnuma okubeera ng'omwana wange tasobola kubanga ngasa, tasobola kubanga ategeera. Bannange ensi eno yakyuseemuko. Kibi omuntu olwanirira eddembe eri. N'entegera ye weeri naye nze lwaki ebyange tabikolako? Because he also want to start his own legacy. Sikutambulira mu yiyo. Lwaki nange nkwata obusente bwange obw'ekinako bwe mwanyi nziggyeyo omusibe n'obusente bwange bujja kukolima ku muntu atabwagala. Kati omulekedde ani? Ensi emukolere ki? Simanyi oba ensi eddukanga oba enadduka oba enaagikolesa simanyi. Naye nkooye okuteekangamu ssente on the serious note. Nkooye nga tuvudde kale mu by'okusaaga. Tetugenda kubeera ku kintu kyekimu. I understand bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki. Kwotadde singa at least at a certain point awulirizaako n'omugamba nti munnange tukole kino. Kale at least singa tubadde tuli mu kwekalakaasa lwa bbeeyi ya mmwanyi kugaana. At least kiki ddala kimwekalakasa. Kati naye ekimwekalakasa naye kye naye bibye bwe naawe singa kati olaba naawe mwanyi w'ojogeddeko nawe bwetuuka nga naawe oba oyagala okwekalakaasa. Nkoyo okukozesebwa munkozesezza ekimala mundeke nange ndi kasente kange omuntu atalina kyangattako. Nyamba onzigira omwana wange mu kkomera. Genda yogera n'omwami oyo ayinza oba alinawo n'akasente ebayinza baba basasula. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero.